Kadama TV olwaleero tugenda kubaleetera omuwala gwe mulaba mu bifaananyi awo bamuyita Nalwoga Fazira. Bampeereza passport copy ye nga yagudde mu buzibu olwa boosi we okubeera nga ali kumpi kumalako contract n'abeera nga yamusibye ku poliisi. Family tugenda baplayingira voice note za family awo. Waliwo Kadaama muganda we naye nga Kadaama ali eno abadde nga amunoonya era nga twagala kumanya omuntu yenna alaba ekifaananyi ekyo omuwala oyo bamuyita Nalwoga Fazira. Bw'oba omumanyiiko oleke wano comment otubuulire ne kampani mwe yayita, bw'oba wajjako naye otulekerewo comment otubuulire kampani mwe yayita, kuba twagala kubeera nga tucontactinga kampani. Bwe yali ava e Uganda waliwo agent yamuwa kampani e Uganda naye agent oyo bamukubira, agent takwata simu. Kakati tubeera twagala omuntu yenna amanyi information oba wajja wamu naye oba mwajja mu nnyonyi y'emu oba omanyi ne mu nnyonyi abantu bagenda ne bakwatagana awo, buli omu n'ayogera ku bimukwatako. Tusaba omuntu yenna alina information abeere nga agituwa ekwata ku muwala ono bamuyita Nalwoga Fazira. Nalwoga Fazira abadde ali Saudi Arabia gy'abadde abeera, naye boosi we yamusibye era kaakati bwe twogerera ali mabega wa mitayimbwa ku poliisi. Ensonga eyamusibizza tewali agimanyi, naye family egezezzaako okubeera ng'ekubira boosi okubeera ng'eyagala okumanya ki ekyagenze mu maaso, naye boosi waabwe boosi wa Nalwoga takwata. Ensonga ezitera okubeera nga zisibisa abaana oba tuziyitamu nnyo ku Kadama TV era njagala mubeere nga muzeegendereza. Ku makyawo tubaleetedde vidiyo y'okubeera nga waliwo omuwala gwe baatrikinze oba ofiisi yasayininze contract yamutunze jedi 30,000 naye nga takimanyi, naye boosi we alabika tabadde mu binnyo kuba yakimugambye nti naye naakamala okusasula ofiisi yo nga nkuguze ne bakuntunza jedi 30,000. Kati omuntu yenna bw'osayininga contract tubagamba nnyo mwegendereze ng'osayininga, togezangako n'osayininga ekipapula kyonna, togezaako kusayininga kintu kyonna kuba tewali nsonga lwaki okisayininga. Taking example nti buli mwezi obadde tosayininga kipapula nga bakuwa ssente, ate boosi najja nga leero osayininga, lwaki oba osayininga? Kuba ogenda kusayininga ebintu by'otamanyi, oluusi tomanyi Luzungu, oluusi tomanyi Luwarabu, ate n'osayininga ekintu ekyo. Tosayininga kintu ekyo kuba bw'okisayininga ate olumala n'ogamba nti ngenda contract yange yaweddeko, eyo ebeera breach of contract. Kati bwe breachinga contract nti contract ogimenye, boosi ono waddembe okukusibisa. Omusango run-away era boosi wa ddembe okukusibisa. Ne wabeerawo n'okubeera nga boosi yennyini akutega, jjukira nti bayinza obbatega gold, n'akutega essimu, n'akutega ssente mu bbaaga yo. Mwegendereze, tubagamba mwegendereze n'ebbaaga ze mbeera nazo. Omuntu agenda kuva eri akutega ekintu contract ng'eri kumpi kuggwako agambe akusibise. Ensonga endala eriwo kati ddala n'ano mu COVID, baboosi tebalina ssente za kusasula baana bano nga bamaze contract zaabwe. Boosi agenda kulimba nti kankuterekeze ssente, bwe zaakumuletinga nga taziina, COVID yino ddala nga taziina, agenda kuyungako bisection awo bakusibe. Naye nga mu busuufu toyina buzibu wadde nti n'oba toyina nagamba nti n'oba oyina ekizibu kyonna kye wakoze. Ndowooza mutegeera ekintu kye mbagamba nti boosi bagenda kusibisa bakadaama bangi nnyo abali mu makomera naye nga tebaakola misango egyo. Akuyungako ekintu kyonna, ddala nga mubadde temulina nkolagana na boosi oyo, contract beba egenda okuggwako, beefuulira ddala ekintu ekizibu. So mbasaba mubeere nga mwegendereza contract ng'eri kumpi kuggwako, ate nga buli bwe mubeera muva e Uganda banesharingako information ne bw'obeera kale family yo ogaanye ogigamba, naye sharingako information ne mukwano gwo. Twabaleeterako ne story awo Kadaama yatugamba nti bagenda Malungu ne basangayo entaana, naye nga boosi we yamugamba nti ezo entaana z'abantu ababeera tebamanyise mu Saudi, ng'era amugamba abasinga bava mu Africa. Ekintu nga kino tugenda wano ne tubawa story, omuntu n'atakikkiriza, omuntu n'akirowoozaako. Kino tekyeragisa na kulowoozaako kuba okirowoozaako kuba tekirina kutuukako.
naye bwe kikutuukako ojja okutegeera nti nawulira ekintu kino naye ndasakiwa attention. So mwegendereze nnyo gye mubeera mukolera. Tubabuulidde obukodyo abantu be bayitamu okusayiningisa contract ne baleetawo bipapa ne bagamba sayiningira bino ebintu. Boosi najja nagamba oba nsaba kumpandiikirako wano oba nagamba nzijuza waliwo gwe bagamba simanyi tugenda kugula ennyumba naye njagala obeerewo nga witness. Ebintu bibeera bya bulimba. Kati gobeere witness ku nnyumba y'Omwarabu gy'agula agenda kujjawa nga contract ye eweddeko ozza e Uganda. Mulimu ebintu bye tulina okubeera nga teekamu obwongo. Yamugamba nti tugenda kugula ennyumba wano tugenda kuvaawo kuba baali bapangisa, namugamba baguze ennyumba. N'aleeta Abawarabu banne ne bagamba nti tuyambe naawe obeere nga witness. Ddala gw'olaba omuntu witness ng'ogenda kumalawo emyaka 2 odde e Uganda, ogenda oli waddi obujulizi bulibeerawo ddi? Nga temumanyi n'engula y'ennyumba e Bulaaya si nnyumba oba plot si emu ng'eyo Uganda. Bintu byonna bigendera mu gundi mu offices oba blog. Tuyinza n'obutalaba muntu agenda kugula nnyumba eyo, gwe naawe agitunda n'otamulabako n'ogenda mugenzi n'osayininga busayininzi mpapula tennyumba yo bagiguze. So bane mubeere nga muli beegendereza nnyo muleme kugwa mu buzibu. So tubasaba omuntu yenna amanyi omuwala ono Nalwoga Fazira abeere ng'alekawo comment awo. Tugenda baplayingira ne sister we atubuulire ki ekyagenze mu maaso. Boss we naye bagezezzaako mu contactinga, boss we takwata simu ate tababuulira kiki kye yakoze. Bamubuuza naye tababuulira kiki yakoze. Agent we Uganda naye takwata simu. Amanya wano genfunyeeko aga boss we babuyita Abdulrahman Ahmud ya boss we. N'omulala bamuyita Soha Ahmed babadde bakolagana n'omuwala ono Nalwoga Fazira. Katuulize muganda we nga tunyonyola ensonga eno nga bwe yabadde na kiki kye baakozeeko. Halo Nyabuli Kadama TV. Je bali ku Mwami Kadama TV. Webale nnyo mukwano by'otukolera, webale tubeererawo, webale kusaasanya mawulire ne gatuuka ku bekikwatako. Kaakati leero obuzibu bugudde wange. Mukwano nsaba buyambi bwo. Nina muganda wange abadde akola eno Saudi ng'agenda kumalako contract mu guno ogw'omwenda ogwe tugendamu kati ogw'omwenda. Naye mukama we yamusibye naye tetumanyi nsonga lwaki yamusibye. Bwetwogera ne mukama we atubadala badazi atugamba ebintu byatugamba tebitegeerekeka. Pasipooti ye agituwadde tugiina. Kaakati tusaba buyambi tugenda kukola tutya? Gundi kampuni ye ey'e Uganda tetugimanyi. Gwe basibye yakozesezza ssimu. Waliwo omuwala gwe yasanze mu kkomera ng'alinako kaddata n'akozesa ssimu ye n'akubira maama e Uganda. Kati maama n'atugamba ffe abali eno n'atugamba kati we yatugambye omuwala yennyini y'amanyi gundi woofiisi gye yagiramu okuva e Uganda ne gye yatuukiramu e Saudi. Ffe tetubimanyi, ffe tetubimanyi. Naye agenti wo ow'e Uganda tugezezzaako mukontakitinga agaanye okukwata essimu era agaanye okwogera naffe. Agenti wo ow'e Uganda maama yalina ennamba ye agezezzaako mukontakitinga agaanye okwogera naffe. Takwata masimu gaffe. Kati simanyi tubadde tusaba otutambulizeeko ebyo ebifaananyi naddala ekyo ekifaananyi kye. Yonna kampuni gye yatuukiramu e Saudi bw'eba emulabye amanye nti naali mu buzibu ali ku poliisi. Kampuni eyamuleeta mwe yaviira e Uganda bamanye nti naali mu buzibu ali ku poliisi. Tusaba buyambi bwa Mwami Kadama TV. Tweyanziza nnyo mukwano, tweyanzeege. Tweyanziza nnyo okufaayo gye tuli. Webale tubeererawo mukwano, bye bye tusanga. Kati mukama we yalabye nga mutuufu anaatera okumalako kontrakiti mwogwo ogw'omwenda omwezi ogujja.
kati simanyi bannaye lwaki ekyanze ate atuuke n'omutwala ku poliisi. Akoze emyaka 2 nga tamutwalanga ku poliisi tamufunangamu buzibu, naye olw'okuba nti nawasigaddeyo omwezi gumu tegukyawera nakuwera, kati ate amutwala ku poliisi. Bannange namutadde amativi saabiyambibwa omukwano, tunaasanyuka nga abituuse ku bekikwatako. Webale nnyo omukwano, webalire ddala. Kadama TV tusaba batuyambe, amumanyi yenna nga yajja naye mu kampuni emu okuva e Uganda, oba nga yajja naye mu kampuni emu, oba nga beesanga mu gundi mu woofiisi ya Saudi, amumanyiko yenna atuyambe atubuulire kampuni eyo Uganda gye yajjiramu, atuyambe atubuulire kampuni ey'eno gye yatuukiramu, kuba ffe tetubimanyi, ate talina ssimu, amasimu byonna baabimuggyeeko. Mukwano gwe mu kkomera, ng'atuuse mu kkomera yabadde alinako kaddata, ye yamukoze ki, ye yamuwaddeko kaddata n'abeera ng'asobola okwogera ne maama n'amugamba, kati ye maama n'abitugamba eno. Naye tusaba mwami wa Kadama TV, mukwano otuyambe, tunaasanyuka ng'otuyambye, kuba kati amaze ennaku nga 2 oba 3.